Omulungi Yesu Kristo yeebazibwe nnyo abooluganda buli omu ssekinnoomu. Mbalamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era nga nziriza Katonda ekitiibwa ku lw'obulamu bwaffe ffenna. Olw'okututuusa ekiseera kino nga tuli balamu ate nga tukyasobola okwatula nti Yesu Kristo ye Mukama w'obulamu bwaffe. Bwetyo tumuddiza ekitiibwa kubanga ye Katonda agwana ekitiibwa, agwana amatendo buli olukya na buli oluziba. Ye Katonda atenkanika era atagezesebwako kintu kyonna. Gwe tuyita the first and the last, the alpha and the omega, the beginning and the end. Katonda entandikwa eri enkomerero. Tewali ayinza kumwenkana newankubadde ayinza okumufaanana. Bwetyo tumuddiza ekitiibwa kubanga ye Katonda agwanira okusinzibwa mu mwoyo ate ne mu mazima. Mu linnya erya Yesu nsaba Omwoyo Omutukuvu okumbeera ate nammwe ababeere. Tumanye tuwulire ate era tutegeere kyatugamba leero, ate era tukitambuliremu ng'abaana ba Katonda abaagalwa mu kugonda ate era ne mu kuwulira mwe tunaalyanga ebirungi eby'ensi okuva eri Kitaffe. Tugonde abooluganda mu linnya erya Yesu. Omubi aleme okukinyaga mu mitima gyammwe, naye Mukama akinyweze nga bw'ali omulamu. Bwetyo abooluganda mu linnya erya Yesu twogera ku kigambo eky'okusinza n'okutendereza Mukama. Nga batugamba nti abantu abatendereza Mukama oba abasinza Mukama, Mukama tuteekeddwa okuba nga tumusinza mu mwoyo ate ne mu mazima. Mu mwoyo ate ne mu mazima. Lwaki? Batugamba nti bamalayika abali mu ggulu basinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Naye batuleetedde ekintu kino nga batulaga nti oba okulabula kuno, kubanga ensinza yaffe mu makanisa agasinga tusinza mu nsinza ey'enjawulo, nga ffe tulowooza nti tusinza Katonda, tutendereza Mukama, naye nga mu butuufu tumuggyako kitiibwa kye nga Katonda. Batugamba nti bamalayika abali mu ggulu tebarapinga. Bamalayika abali mu ggulu oba kutendereza oba kusinza, tebarapinga, tebayimba rumba, tebayimba reggae, oba kale okusinziza mu reggae, okusinziza mu rumba. Ebyo Mukama byatugaana ng'abaana ba Katonda mu makanisa leero. Era Mukama kyatuwagaza ki? Kubanga tumusinza mu mwoyo ne mu mazima mu nsinza entuufu. Mukama tatwagala tubeere nga tusinziza oba nga tutenderereza mu eno embeera ya lumba, reggae, okurapinga. Embeera bwe batyo bangi tugenda ne tuba nga tusinza ne bateekamu engeri y'okuba nga musinza mubuukabuuka mu ngeri emu oba endala bwe batyo nga bakyusizza biiti. Mukama atugamba nti tuba tumuggyako ekitiibwa kye. Era Mukama okuyimba ng'okwo oba music afaanana ng'oyo, Mukama tamukkiriza mu kusinza kwe na mu kumutendereza. Eyo y'engeri y'okumuggyako ekitiibwa gye tukola ng'abaana ba Katonda. Ffe ne tulowooza nti tusinza Mukama naye nga si gwe tusinza. Lwaki? Mulaba ne Yokaana 4 olunya olwa 23-24. Bayibuli eyogera n'egamba nti naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga Kitaffe mu mwoyo ne mazima. Kubanga Kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Olwa 24 n'agamba nti Katonda gwe mwoyo, n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo ne mu mazima. So tukyuke abaana ba Katonda, abaweereza, abakulembeze b'amakwaya, abantu abayigiriza bannammwe ennyimba nga tusinza Mukama. Kino ekiseera kye tulimu kya luvannyuma. Bingi bye tubadde tukola mu butamanya, ffe nga tulowooza nti tusanyusa Mukama, naye nga mazima tukola butali butuukirivu. Bw'atyo Kose yayongera okutujjukiza 4:6 nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. So tukomewo tuve gye twabulira, tudde mu maaso ga Mukama abaana ba Katonda. Tusinze Mukama mu mwoyo ne mu mazima. Tuwengayo emitima gyaffe eri Mukama mu kumusinza. Ezo embeera oba music afaanana ng'oyo
tumujje mu kusinza n'okutendereza Mukama. Nziramu okubagamba music nga rumba, reggae, okurapinga. Bangi balaga nti bayimbira Mukama ne barapinga. Bangi balaga Mukama ebyo byonna tabiwulira. Mu ggulu teri malayika erapinga. Mu ggulu teri malayika eyimba reggae. Mu ggulu teri malayika eyimbira mu rumba. Abooluganda tukyuke mu kuyimbira Mukama. Newa muntu sekinnoomu ng'oli eyo oyimbira Mukama gwe ng'omanyi nze ennyimba zange zenfulumya za kuyimbira Mukama. Mukama tebamurapingira. Ebyo ebintu ebiringa ng'ebyo takwatagana nabyo. Tuba tumuggyako ekitiibwa nga Katonda. Tuba tumufaananyiza nga ffe abaana b'abantu. Mukama yeetaagisibwa okusinzibwa mu ngeri ey'enjawulo ate eyo nga tusinza mu mwoyo ne mu mazima. Kigende naddala eri abakulembeze b'amakwaya, abaweereza ba Mukama bonna mu makyaki. Tumanye ensinza entuufu gye tuteekeddwa okuba nga tusinzaamu Mukama. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa, tukyuke kulokola obutukuvu n'obutuukirivu. Ye ekiseera tekiri wala okuba ng'atuuka okutwala abalonde be, naye atusange nga tuli mu byambalo ebitaliiko bbala newankubadde olufunyiro. Tusobole okuba nga tutuula mu bifo ebyatuteekebwateekebwa nga abaweereza oba ng'abaana ba Katonda. Mukama atwagala ensi yonna yonna okuba nga tulokose. Taluddeeyo okuba nga tayagala kujja, wabula ayagala okujja okutwala abalonde be, naye kye tulaba nga ffe aluddewo atugumiikiriza ffenna tusobole okuba nga tukyuka okudda gy'ali. Bangi twerowoza nti tuli balokole, naye nga bye tukola bitweganya Mukama. Kati bye bino bye bimu byatulabula. Osobola okutendereza, osobola okusinza, n'olowooza bannaaye nze Mukama waali mu bulamu bwange, naye osinzizza otya, otenderezza otya? Abayimbi b'ensi abayimbira Mukama, muyimbye mutya? Oba abalokola abayimbira Mukama, muyimbye mutya? Mulekeraawo okuyimbira Mukama nga murapinga. Mulekeraawo rumba, mulekeraawo reggae. Mukama mumuwe ekitiibwa mu kumuyimbira, mu kumusinza n'omutendereza nga Katonda, kubanga tewali asobola kumwenkana era tagezesebwako kintu kyonna. Bw'atyo Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa, Mukama abikule emitima gyammwe, mugimuwe ng'entebe ye, atuule nga munda mu jjo, abaluŋŋamyenga, atuluŋŋamye nga ffenna mu kwogera ne mu kukola obulungi, okumusanyusa nga Mukama, kubanga tetulina kye tusobola kweyigiriza. Ensonga lwaki Yesu Kristo yatugamba nti agenda, naye atulekedde omubeezi ow'okutuluŋŋamyanga mu byonna. So buli mwana wa Katonda omutima gwo guwe Mukama ng'entebe. Mugambe Mukama nkuwe omutima gwange ng'entebe yo. Tuulanga munda mu nze, onnuŋŋamyenga mu kwogera obulungi n'okukola obulungi, oba okusanyusa, nsobole okuba nga mpangula obwakabaka. Mukama abanjagalire era abampeera ekisa mu linnya erya Yesu. Tukolerere okuyingira eggulu era tusisinkane mu bwakabaka bwa Katonda, ffenna nga tuli mu ssanyu eryali lyatusuubizibwa oba eritusuubiziddwa mu kitabo ekitukuvu kino, tusobole okuba nga tulituukamu. Mukama abanjagalire, Mukama abampeera omukisa mu linnya erya Yesu. Amiina era amiina.